kabadde kaseera kassanyu nga bazannyi ba ttiimu y'eggwanga ey'okubaka The She Cranes nga bategekerwa okusitula okugenda mu Australia okwetaba mu mpaka z'ensi yonna. Abakungu n'abazannyi tebasobodde kweka ssanyu oluvannyuma lw'emiziki gya mwana mulenzi Pallaso okubakwata omubabiro, olwo nabo ne balinnya ku stage okunyeenya mu ggali bw'enjole. Omusigire wa ttiimu eno Sarah Nkonge yasiimye nnyo buli muntu alina kyayambye ku ttiimu eno okusobola okutuuka ku kkula lino. I particularly want to thank WBS. These people were shouting at the top of their voices for the lovely little girls. And that is when the bell rang for the ears of everybody. Gavumenti ewadde ttiimu eno obukadde obusoba mu 587 okubayamba okuddukanya emirimu egyetaagisa. Ye omutendesi w'ettiimu eno Rashid Mbiru agamba bakumeggaawo bonna abanaabeŋŋanga. Ono ayongeddeko nti bwe katajjirya ttiimu eno yandisitukira mu kikopo ky'ensi yonna. Tukoze training emala, friendlies tuzifunye n'abalenzi, tusuubira ttiimu egenda kukola bulungi mu World Cup e Sydney, Australia. Tetulina mbuzibu bwonna, buli kimu weekiri, allowance w'abaana waali owaba official waali, buli kimu kiri bulungi. Omupiira ogusooka guli wakati wa Uganda ne Zambia era nga guno gwakubaawo nga 7 omwezi ogw'omunaana. Emipiira gino gyonna gyakulagirwa butereevu ku GOTV. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.